Ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna, abazadde, bannaddiini, abasomesa n'abakristo abatali bamu balikwatidde ku ssomero lya Bishop Cyprian Bihangire mu kigo ky'Ebbiina e Luzira okwebaza omutonzi olw'olunaku luno n'abavubuka bonna mu nsi okutwaliza awamu. Ssaabasumba Ssemogerere yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa era mu kubuulira kwe avumiridde omuze ogw'obubbi oguli mu bantu ensangi zino nga gutuuse ne mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. Omukolo guno gwetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo omuli bammeeya, ababaka ba Paalamenti ne Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyopfatogabye, Minisita w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga n'abalala. Ssaabasumba avumiridde abavubuka abatayagala kukola ne badda mu kuganza abakazi abakulu oba abasajja abakulu n'ekigendererwa eky'okufuna ssente ez'amangu ekibaviiriddeko okufuna endwadde omuli ne mukenenya olwo ne bafa mangu. Abavubuka tunoonya obulwadde bwe mumanyi obuva mu bugwenyufu ogenda simanyi wa shuga mami bebugibuze naye nfunayo omukazi ow'ataano nakasitabira n'emmotoka nga nandikamu ssente zenzijja bwezi nina myaka 23 nina sitamina. Minisita w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Ssaalongo Robert Sserwanga asabye abazadde mu luwummula luno oluwanvu okufaayo ennyo okuyigiriza abaana ennimi zaabwe enzaaliranwa kibayamba okumanya obuvo n'obuddo bwabwe. Tudde ne ku lulimi lwaffe Oluganda, awaka abaana boogera Oluganda oba awaka abaana boogera olulimi olunnansi, tusobole okulaba nti n'ennimi zaffe tusigala abaana baffe bazimanyi bulungi nnyo oluwummula luno. Akunze abavubuka okukola ennyo basobole okuva mu bwavu era ne yeebaza Ekereziya olw'okukwatira awamu n'Obwakabaka okukulaakulanya abavubuka. Ate n'obukozi bwonna obw'emirimu tusobole okulaba nti abavubuka tusigala nga tuli basaale okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyopfatogabye akubiriza abavubuka okwettanira enkola eza gavumenti ez'okubajja mu bwavu era n'avumirira abatawagira nkola zino. Kyensaba abavubuka nga muvubuka munamwe yabasabye ono temwekubagiza, temwekwasa, tebabalimbalimba mu ngoli z'ebyobufuzi, kino musooke mugende mukole. Omuvubuka abaira ne ssente afuna amagezi okusalawo. Tuulu gye tulina ey'okulaba nti tuyamba abavubuka kwe kusomesa abavubuka. Mu ngeri y'emu, omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Buweekula, Luweekula Immaculate Nantayi Kafeero akubiriza bannabuweekula okujjukira abantu ababa bakoze obulungi. Ono agamba nti bangi ensangi zino beesuulirayo gwa Naggamba naddala bwe kituuka mu kujjukira abantu ababayamba okutuuka mu bifo eby'enjawulo. Nabatanzi kusinziira we yava abadde mukyala mupambanyi nnyo ng'akola nnyo naye yajjukidde n'egy'abagenzi abo olw'okuba baamusitula nnyo ne bamutuusa waali. Okwogera bino abadde mu kusabira emyoyo gy'abaaliko bannamagye abaafa n'okubasiima olw'ebirungi bye baakolera eggwanga ng'ekitambiro kya mmisa kikulembeddwamu Reverend Father Kakinda Dalias era asabye abakristu okukozesanga ebitone Katonda by'abawadde. Mwenna bannange mwafuna ebitone mukole eki mubikozese, nkakasa nga tewali mumu ayinza kugamba nti saafuna. Nabatanzi Immaculate okuva mu nkambi y'amagye Kabambe Mubende awanjagidde gavumenti okujjukira emyoyo gy'abantu abalina kye bakoledde eggwanga nga bangi abafa tewali nteekateeka ya kubajjukira. Mujjukire nga abantu ababakoledde ki ebirungi saabo bokka, bangi nnyo bakaziini bamayombo, muleme kubaagala nga balamu naye mubaagale nga bakoze eki wadde nga bafudde. Ssaabawandiisi wa NRM Mubende Sheikh Magezi Nsereko akukkulumidde gavumenti olw'okwerabira ab'enganda z'abantu abalwanirira eggwanga lino n'asaba wabeewo ekikolebwa ku bantu bano. Ofanu abantu ne bakwerabira nga tulina ettaffaali lyewateeka ku gavumenti eno eriko. Ebiseera ebisinga abantu baddamu kuboogeraku ku Heroes Day ne bagamba tulina gundi. Ku bannamagye abasabiddwa kubaddeko omugenzi General Rondanya Kairima, Kano Semakula Mwana, Kano Poteri Kivunda n'abalala era ab'enganda zaabwe wamu ne bannaddiini basoose kuganzika bimuli ku bifaananyi by'abagenzi.